po kigudde wani. Nga wakayita olunaku lumu ng'omukulembeze w'eggwanga agudde wa Akeedi ezasobodde okutuukiriza ebisaanyizo abasuubuzi abakolera ku kizimbe kya Mabirizi bakedde kuggalawo maduuka gaabwe ne bakwata ebipande ebiraga obutali bumativu eri atwala ekizimbe kino ategeerekese nga Stewart Mabirizi okubasaba ensimbi ez'obupangisa. Kugulawo kizimbe kyaffe mpaka landlord waffe ngazze ne tuteesa naye n'atuwa emyezi 2 ne tumuwa emyezi 2 ffe kye twagala bwenkanya banange ennaku etulumye ffenna naye baleke kwelowoozaako bokka na bokka era tali kugula maduuka gaffe newankubadde bagataddeko obujege naye tetugagulawo. Osaanaffe obutula bagambye masiki santirayiza ebyokunaaba mu ngalo amazzi weegali naye tetumanyi oba buzibu ki obuliwo. Abasuubuzi bategeezezza nga bwe bagezezzaako okuteesaganya ne bannannyini kizimbe kino nga buteerere nga bagamba nti waakiri bandiweereddwayo emyezi 2 olw'ensonga nti babadde tebakyakola. Tumusasula emyezi 2 naye ffe sente zaffe yazigaana. Si be baleeta COVID, like we cannot deduct for you the rent, like because si be baleeta COVID tebasobola kukendeeza kwenta. That's going to be unfair. Ensi yonna buli omu amanyi ensi bw'etambula. Farida Nassanga omu ku bakulembeze ku kizimbe kino agamba nti yatwalidde landlord emyezi 2 n'agigaana kye bagamba nti si kya bwenkanya naddala mu kiseera kino. Yagaana n'agamba tagenda kutuukiriza kutuwuliriza kye yasalawo kyekyo. Bataako obukwakulizo ne batuwa ki agreement mbu tukisayininge bw'ogaana okisayininga nga bagamba genda. Ate agreement gye batuwa teragana wookolera bakugamba sayininga naye nga tekulagana kulaga nti okolera wano. Bwe batwalayo ssente za July bazitaako Apple si tebatuwaya Apple. Bano bagamba nti buli kye bakozesa ku kizimbe kino kya buseere okuli kabuyonjo amazzi ko n'ebirala. Amazzi tugasasula, amasannyalaze tugasasula. Landlord ayagala rent okuva ku mwezi gw'okusatu paka bw'osasula okuva ku gwokuna ng'ogw'omunana tegunatuuka akusonyiwa omwezi gumu olina osasula emyezi 3 cash. Tugezezzaako okuteesa ne balandlord ogenda okwogera nabo either bakuvuma oba bakugobera bweru. Nze nagenda mu ofiisi nga ngenze kuteesa nabo bwe nagenda okuteesa nabo bangamba ekintu kimu balina options zange either nzijemu ebintu byange. Mbowa Abrahamu omumyuka wa ssentebe wa Kafu ategeezezza nti abasuubuzi babatuukirira nga balaga okwemulugunya kwabwe ne bagezaako okusinkana landlord naye essimu ze n'aziggyako wasabidde gavumenti eyingire mu nsonga zino. Twagezaako abapangisa ba wano batutuukirira nga balina obutategeeragana ne landlord waabwe era baali basaba nti emyezi 4 gye babadde mu lockdown basaba abasalireko emyezi 2 babeere nga bamusasula 2 ne bamutuukirira n'agaana. Naye tusaba security kati nga bweri wano ekako omugagga ono ajje ateese n'abapangisa be basobole okukkaanya. Wano poliisi okuva ku CPS ng'ekulembeddwamu ASP Nduhura etuuse mu kifo kino n'etandika okukwata abasuubuzi ababadde n'ebipande. Ono asabye abasuubuzi okubeera abakakamu nga si baakukkiriza muntu yenna aleeta kavuyo mu kibuga. This is a public road here, so people can use it as an advantage because other issues. So you can either enter or leave the street. Is it okay? Because me, I will take you and never come back. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Okay.